I have lost my father due to poor health care. I have lost my sister just after giving birth because of poor health care. And then you wake up one morning and you see someone bamwadde million bitano. Ngolabo omuyimbi bamwadde billion 5 eza Uganda azikozesa eki. So kati nze kyekisinga okunkwasa ennaku nti abayimbi lwaki musirise? Wow. Eddy lwaki osirise? Bebe lwaki osirise? Chameleon lwaki osirise? Abayimbi naye mwe ennaku zino Azawi tasalikako omusalo, ennaku zino Azawi omunyiiza ogenderera. So muddeyo ku mutukutu gwe ogwa X Azawi ng'alaga obutali mu makimu gwe eri abayimbi abanene abatudde naddala nga tebafuna ssente za palamenti. Yavuddeyo n'alaga obutali mu makimu gwe naye buuza abayimbi abanene muli luddawa lwaki musirise ng'ebikolwa ebyokulya enguzi byeriise enkuli mu palamenti ya Uganda ng'omuntu wa wansi abonaabona, ng'omuntu wa wansi ali mu kunyigirizibwa nga mmwe bennyini abalina amaloboozi abasobola isitula amaloboozi gatuusa ku gavumenti kuba kikwatako musirise. Yavuddeyo n'amenya abayimbi abanene ab'enjawulo mwabadde ba Eddykenzo, omwabadde ba Vinka n'abalala ng'agamba muli luddawa. Nnaku nnyo kubanga Azawi yafiirwa kitaawe because of medical care. Era nga munnange takisanyusa abantu bangi bafiiriddwa mu kubuya obwo because amalwaliro tegalinaaki tebaddewo ennaku ezo eziyise. Y'omu ku bantu abayimusa amaloboozi n'akunga abantu newankubadde posti ezo yagenda n'azidiriitingayo ng'agamba nti abantu abalina ebigendererwa ebibi baali bagala kukozesa posti ezo nga bazikozesa mu ngeri ey'ebyobufuzi kyali takkiriziganya nakyo yensonga lwaki yajeyo posti ezo naye nga Azawi nkwagala nnyo kanzuke mukuume wulirireko looze nti munnange nze wano sikusala nkuwanga bwe guli. I have lost my father due to poor health care. I have lost my sister just after giving birth because of poor health care. And then you wake up one morning and you see someone bamwadde million 5. Ngolabo omuyimbi bamwadde billion 5 eza Uganda azikozesa eki. And this is really sad because these are artists that have been here for some time. They have established themselves. They are doing okay. But then someone in our government wakes up one morning nagamba but abayimbi katupaweyo billion 5 beyagale azikozesa eki. Bafani tebamuwagira. I'm angry to the point that I can even punch a wall. Please don't, please. And this anger has been accumulating for the last I don't know how many years. If it was not for this talent, that is why I'm like, so kati nze kyekisinga okunkwasa ennaku nti abayimbi lwaki musirise? Wow. Eddy lwaki osirise? Bebe lwaki osirise? Chameleon lwaki osirise? Abayimbi bonna abato lwaki musirise? Gravity lwaki osirise? Misaki lwaki osirise? Lutaya lwaki osirise? Ompulira? Wow. Vinka lwaki osirise? Nwaji lwaki osirise? Ngolaba abantu baffe bayita mu mbeera eno bweti. Kikujjako ki? Mukama atuwadde omukisa in this country nti tusobodde naffe okubeerawo. Abantu batuwagidde, Abannayuganda bawagidde abayimbi abanene abato naye abayimbi basirise. Abayimbi My beautiful name is Rita Queen. All you have to do is to subscribe on my channel Rita Updates. Ojja kubanga ofuna amawulire gonna gakwata ku ba celebrities bonenga kyenkongeddeyo ko omutuufu azze Jenga yongedde okulumya abadde bamusalako omugamba mbu yasulawo omukyala we Suzani Makula n'agenda n'ekyana ekinyarwanda mwera yanoobeewakane yemmwe bamada temwe omutaka bakakaseza nti ye mukyala we Suzani Makula talina gy'alaga. Laavu yebeere laavu bw'oba tonafuna agisaana gitereke. Kingambira abantu basatu
buli wopimapima mbwoti ng'olina laavu entuufu ng'oli aleeta ekicupuli zaayo laavu yo. Omutuufu ajja, ngambye omutuufu ajja, omutuufu ajja, omutuufu azze. Dola za Susan teziriikako naye nzifunye.